Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endoveso. Katuyingire endoveso yaffe tulabe munnaffe ogamba atya. Wanjisebo Anze bampita mukunja mu ndoveso wano mu program sisimuka buli kumakya mukunja ntandise okuwuliza ssebo kakati ensonga yange nze Seeka manya gange kati namukyala wange bamuyita Mebo namanyi bw'obeera n'omuntu ng'omaze naye ebbanga omutegeera naye mukyala wange asusse nnyo buli kiseera okunsaba nti agenda waka waabwe neŋŋamba nja kamusooka ennoonye mukunja ono ndabe asobole okugoberera ensonga eno mu bulungi kubanga ekyokwewuuba ewaka ewaabwe kikoze eki kisusse kati simanyi oba balina muzeeki oba balina muzeeki oba waabwe basamize ng'abazeeyo kusamira nje neebuuza oba bagenze kusamira oba Mebo yennyini mubbi nga kyenjagala okukola ki oba muki oba mubbi nga kyenjagala okumanya ekituufu kati era ali waabwe yagenze ewaabwe saamukaluubiriza olw'ensonga kira nange nna kyenkola ki kyengoba kati gwe onayagala okwogerako naye olaba kyetaagisa anti ne bwe mba mufunye olina okwogerako naye njagala njogere naye akitegeere nti nno mmaze okutegeera embeera mwatambulira ebifo ewaabwe kale beerako ku simu tovaako kale kwoli kwendisebo esimu ogiwulira njiwulira ssebo njiwulira ssebo toyogera essebo Halo, Sebo. Wanjisebo. Ene simu nga mbadde manyi ya mukazi. Simu mbadde manyi ya mukazi. Sebo. Yogera kyeyagala. Anti mbadde manyi simu ya mukazi. Yogera kyeyagala nti manyi. Kati kale mbadde nsaba ompe ku nannyini simu. Nannyini simu, nze nannyini simu. Nze nannyini simu mumanyi gw'osaba. Nze nannyini simu, gweyogera kyoyagala. Ate nannyini simu yajja nga asaba omulimu nga mukazi ne tumubuuza ennamba ye n'atuwa nti eno ye nnamba yange yiye ya mukazi ne tugikubako naawo nga yiye yajja. Waliwo yasaba omulimu. Yasaba omulimu? Naye nga mukazi ne tugikubako essimu essaawa eyo nga yagirina ne bulijjo tubadde tugikubako nga yiye. Ate gwe ogijjeewa. Nti ate gwe ogijjeewa kubanga oli yasaba omulimu n'atugamba nti yiye nti wegufunika tumukubire. Alabika nduuza maama w'abaana. Wangi? Alabika maama w'abaana. Kakati tumugjeewa. Kamuyita wano. Kamugizewo katono. Mebo. Wangi? Mebo. Mebo kwafu. Wabwaka ya kugerako nawe wano kati mfamu. Wangi? Kakati nyabo. Wangi sebo. Sigwe yasaba omulimu waliwo yasaba omulimu ate tukubye simu musajja yagirina omulimu gwafunise. Wangi? Omulimu gwafunyise.
Omulimu nagusaba ng'era ngwagala. Anti kakati. Ssebo. Naye anti kakati wasaba Your omulimu. call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Hello? Kyengamba? Ssebo. Kati ate luli wasaba omulimu nga tolina musajja. Kati ate mpulira omusajja agamba maama w'abaana. Anti kakati. Nasabira omulimu nali sirina musajja nakamufuna. Naye nga bweguba gufunise nsobola omukyawa. Wangi? Nti anti kakati kye mbadde nkugamba. Nasabira omulimu omusajja nali sirina mufuna. Naye kakati omulimu weguba gufunise. Omusajja nze nakamufuna nsobola omukyawa. Ssebo. Seeka yogerako naye wuuyo. Tudde nze maama. Agajo abasajja babagaana okukola. Nga mugamba babi. Kakati oli agambye ndinze mulimu nze namufuna kati naye we mbangu funye. Omusajja muleka. Anti kakati abantu abamu kye balema okukkiriza obubonero bwawo naye nga tobulaba. Abantu babeera n'abanaabwe naye nga babakowadde. Ng'omuntu yakoowadde amazima ga Katonda nga ne bwofa ayinza n'okulema okukaabira. Yogera nti nakoowa nze munaika neeyongereyo. Agenda kusibawo. Naye aba alinda naawe omukoowe mwenna mwete naati tewali akoowa munne muli awo mu kigaali. Abamu baba mu transit balina gye balaga bekweseka obwekwesi bwafunako n'afuna amusenza. Kati olaba ono omulimu gumusingira gwali naye era nze omusajja nziramu ntuulaawo. Endobesa omugiwulidde omukyala ye bamuyita kajiiko nattabula. Kakati katulabe mmwe muteesa mutya bakazi obaani ali basonyiwa. Omusajja wakitegere nti nno omukazi afumba mali abiri era waba agenze waba batagenze waba bagenze mu ddya lya kubiri naye bannanga abakazi oba mwagala kyoba mwabaki oba mwanywa butto banne bakazi mmwe ze Davis wano munde bambale kutuweereza. Ebi naffe abasajja abakazi kyetwebuuza oba abasajja mwabaki bamwanywaki. Utuyambeko bwe otwogerako wano nakacwanga atuba bubi. Bannaye mukazi mmwe mwabaki bannaye abakazi babaki bannaye obutakuta bannaye abakazi benzi ofumba mali abiri omukyala ofumba mali abiri kuvumaganya abakyala. Yogerako ffe twogerako wano ffe tubeera ndowooza tubalinako obuzibu. Mama Husna kansala tubika zangola wabula bannanga abakyala omukyala afumba mali abiri seeka akimanye nti oyo siwo kuba oli amuyise na maama w'abaana kitegeeza amuyinamu n'abaana. Abakyala basusse sigadde Mama Husna kazangola. Kituyambako bw'obaako kyoyogera Mama Husna. Kasita seeka awulidde mukyala we ayiye ekiddako omanye nti omukazi gw'alina talina mulamwa kyova olaba obutemu bungi mu ggwanga Namirimu Esther. Omukazi asobola okuba nga alina omulamwa naye ebintu abasajja bye babayisaamu bye babaleetera okutagala we bati babasitedde bambi. Katukusabire. Nze Bosco Kateera Kinyerero omusajja kyaba akola Mebo amwesonyiwe Mebo baamutwala dda ekiyumba mu Nyale ate nze ngamba singa abadde asobola yali badde akikubamu ne kumbooka abakazi b'ennaku zino ono Bosco Kateera Kinyerero Mebo baamutwala dda akuuma lubugo. Bana mukunyagula museza nnyo ono manager jamye kuvezana. Ku ndoboozi ya leero omusajja munange kyowulidde kyotegedde okitegedde nekyolabye okirabye. Kyolina okumanya nti omukyala malaya abadde afumba mali abiri mwena abazanya avuye eno adde eri anoonya ssente asamba gwa nsimbi embwa goba ono manager jamye kuvezana.